ayimbye abadde n'abawagizi okuviira ddala emabega ku nnyimba nga Kapapaala azze abakubye ennyimba nga Kantu. Olunaku lwaleero tulina oluyimba olusinga mu Uganda Kabisi Kandagala, so tugenda kujaguza tickets. Bannayuganda batulaba naddala bali live ku BBS Telefine abali butereevu naffe eyo nga mutulaba. Tickets ziri ku sale wenjogerera kati, era oluva wano oba olinaanye ekitundu kino gendayo mu mangu ddala osobola okufuna ticket eno. Tickets ku Africana wano wetuli weziri. Bw'oba oyagala tickets ku Africana jangu weziri, ziri on sale era tugenda batuzitunda. Tusuubira 23 weenaatuukira kuba obudde bwo buweddewo, zijja baziweddewo. So it is an offer for an early bird. This is David Lutalo we are talking about. So ticket za asooka yafuna kale no abali emachindye n'ebitundu ebirinaanyewo ku Papa's Sport nawo tuyina tickets ezo. Ewa Misa Kisemakula mugendeyo ku Papa's Sport, ticket weziri zitundibwa. Then paka last awansi wa muganda wange Lule nawo tugenda batuzitundirawo, so mugendeyo actually zatusewo dda. Hardware World Ntinda wano nawo tutunda tickets zino, so mujje mugule mutandika okubookinga, kitegeeza mutandika okufuna ticket. Africana capacity si teweza kakadde, twayagadde otiikiwa kakadde abantu naye tebagujjaawo ate nga betusuubira okujja, so kitegeeza it is too small for the people we expect to turn up. So an early bird yejja okubanga efunamu. Lutalo ndowooza osooka obuze ku bantu reactions zo katono nnyo, then manager ajja tuwulira ku nteekateeka ezisembayo. Abatezi abakulu baffe okuva mu Africana mwenna bafanizi ba David Lutalo mbagala nnyo tuli ku unveiling wano eno ticket. Ticket zigenda kubanga zitundibwa matundira ago Jackstar gabadde abagambako. Ekisooka ekikulu mbagala nnyo mujje mu bungi, ticket yo gifune nga bukyali. Ba sponsors ab'enjawulo Pepsi, Uvrage, BBS Telefine, CBS Zombi, New Vision, mwenna abakola omulimu omulungi ogw'ettendo. Media platforms ez'enjawulo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bakola nga bali bokka ne companies zonna nga bakolera wamu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli ateeka ettaffaali ku music wa David Lutalo nze nyinza obutasobola kukusasula mu budde, ne Katonda kunsasulire nnyo kuba mukoze kinene nnyo okufuula David Lutalo kyali. Mukama abankuumira abanjagalire nnyo. Management David Lutalo, team David Lutalo, bannange simanyi ngeri gyakubeebaza mba thank you so much. Yendongo ngenda gibasuna mulo kubanga ennyimba zo nzirina empya n'enkadde, kati kagenda kuba kasavu kanyama kuwuliriza kudigida kuyiga tetya kujja na mwanawo kubanga eno family show osobola okujja n'omwana. Show yokunama ennyo tugenda gikola lulala, eno tegenda kubeera mu kyesitaza kyonna we banagisaba esitaza tujja kufuna era abayimbi abatuufu mu ekyo tubabawe. Kakati tickets bannange zigenda kubanga zitundibwa wano wenyini ku Hotel Africana, Papa's Sport wa mukulu wange Misa Semakula, Paka Last Machindye, Hardware World Ntinda. Wefunire ticket yo, but probably tugenda kusooka kuteekayo oba kino kituufu okwogera. Tugenda kusooka kuteekayo VIP y'etaano ne table. Kubanga tulowooza nti abalala eri abantu omanyi nze ninga nze nagamba mukulu wange Yasini nti nze we nalinga nsasula endongo nga njagala tiketi ngimanyi ku mulyango, kati tulekawo eyo era room ey'okubanga eri abalina endowooza ng'eyange nga bafuna tiketi zaabwe ku mulyango. So naye mpozi kye tulina okuttaanyaamu nti tiketi gigule bambi mu bifo bino byokka bye twogedde. Akusanga ebbali n'agamba nina no tiketi ya Lutalo, abakulimba bajja kuguza ekicupuli otuuke eno nga code kubanga ya code oteekamu tiketi yo n'ekuggulira. So
otuke ng'oguze ekicupuli otyo ka ticketing eno otunuze eno barcode ku gundi bwekyepuupu negulawo. So bw'ojja ng'akuwadde eriko akafaananyi just kano nga si ntuufu ejja kubeera teggulawo. Ate at the end of the day tukulumye nnyo kuba gw'ojja kulowooza ffe tukulumiza ate naffe tetujja kwegaana nnyo naye tujja kwegaana luvannyuma nga tukujjukiza nti twakulabula nti tiketi eno egulibwe mu bifo bino byokka wano ku Hotel Africana, Papa's Sport Makindye, Park Last Makindye, Hardware World Ntinda. Ya mbagala nnyo. Kala nfune manager Nassa atunnyonnyole ku nteekateeka nga bwe zigenda okuba moving forward. Olwa buli kimu mwebaliza nno ddala nnyo kubanga senga siye senga kufena tewali ali wano era tufunangayo akadde ne tumwebazaako olw'ebirungi byakola. Ekindeese wano ekikulu kubategeeza biki bigenda mu maaso. Twetegese nnyo ebimu twabiteekamu mu kuyita kulinnyawo, ebimu twalinnyawo ne mu bwengula olw'okugenda okwongera okwetegeka. Era nkukakasa nti 10 ku kinnaakyo omuyimbi oba brand David Lutalo ali mu mbeera esinga okuba ennungi. Alina yenna gy'atulabira osobola omulaba. Ate mwaba musemberedde mukirabira ddala bulungi nti kasukaali keeko. Ali mu mbeera nnungi physically, mentally, financially, economically. Oba kiki kyonna kyoyagala okumanya ekimukwatako is okay. Era alindiridde bba ku bandongo. Financially, I'm a little bit financially okay. Akati enteekateeka zonna tuzikola nga management. Njagala okwebaza bannange bwe tubeera mu management. Omukulu wa Nkoloja wali awo, omwami Kulaman Kawoya, era omwami oyo yakulira rehearsals na buli kimu. Era ye wali bwagamba nti tokola booti nanga ototawana kumpita yekabejja yabikwasaganya. Era nkukakasa nti buli kimu kigenda mu maaso bulungi. Sijja kusunako kubuulira kitya naye gwe ky'obumanya rehearsals zigenda mu maaso mpaka ku ssaawa eri. Tuli bakozi twagala kukola mu ngeri ennungi. Ekirala Abannayuganda kyembasaba muwagidde bulungi ebivulu by'Abannayuganda. Ffe tuwulira bulungi nnyo ng'Omunnayuganda afunye abantu bangi. Tuwulira bulungi nnyo byansuso era tukakasa nti tugenda kujja ne vibe eyo ate Africana yo ndowooza oba munaagikola mutya ne tubakunga yonna gye muli mu bungi ate keerako ffe teri kitugana kusumulula ndongo ku mukaaga. Ennyimba tuzirina nyingi mugamba nengwe tuzirina ogw'emisana badde bagamba kiro mukaaga ogw'emisana tusobola osumulula endongo ne tugikuba eyo feezi n'egenda ne tukuba n'ab'ekiro. Tukirinaako buzibu ennyimba weeziri okwetegeka bulungi. Njagala okwebaza okusookera ddala bannaye media houses mwenna tubeebaliza ddala nnyo kyemukola ku music wa David Lutalo. Ba DJs, ba MCs, ba club owners, ba promoters, ba presenters mwenna teri gwe tutuukirira n'otuwa buzibu bambi mwebale nnyo. Sobola kwogera nti wano oba wali naye muli bakabi nnyo. Nze mu lulimi olwange olw'ekirasita muli ba bode. Mwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Mmwe mwekka mmwe musobola okukyusa ekigenda mu maaso ekyo kye mugamba mbu batusibyeko bali abaveeri. Mmwe mwekka Mukama ajja bukeeza lumu nga 85% tuzanya music wa Uganda kubanga tukisabira buli lunaku. Tukisabira kijja kuba. Nebaza omwami Yasinke yavujjiridde ekivulu kino. Omwami oyo muganda wange ne ttiimu ye yonna tujebaza. Njagala okwebaza BBS Telefina, njagala okwebaza CBS, njagala okwebaza Vision Group, njagala okwebaza Uvraj, Autocheck ne Pepsi ne The Hairs ewaffe ennyini gye tuva okukkiriza ne muvujjirira ekivulu kino kubanga David Lutalo akisaanidde. Njagala okwebaza aba bloggers mwenna nga simenye linnya kubanga mwebale nnyo omulimu gwe mukola bannaye muli baakabi nnyo. Njagala okwebaza ttiimu David Lutalo yesinga mwebale butakoowa tugende tukole buli kaseera. Tubuulira nti buli kimu kisoboka bwe tukkiriza tugenda kikola. Okusembayo njagala kutegeeza tiketi we ziri era nange kubanga saagala ogambe nti baatubba. Tiketi zaffe zigenda kuba zitundibwa kubanga zaafulumye era zaatuuseyo dda. Hardware World Ntinda we ziri
passport emakindye weziri paka last emakindye weziri ku Hotel Africana wano wennyini weziri tebakulimbalimba kembenze mbwa njaji kusubuliza njikuletere nedda genda wegulire ticket yo obere nayo tuina ne official attire tuina twayongeddemu ebintu bingi olaba enkofiira ngeno banga gyenyambadde tuzirina weziri zigenda kuba zitundibwa ne t-shirts ennungi abantu bangi bakomplaininga nga baagala okwambala ku t-shirt yo ng'abawagizi bo so betutambudde nabo okuva lwe twasimbula paka ne wetutuuse njala kubasaba ekisookera ddala tetuzikiza embaga yaffe ya wiiki ejja olunaku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 23 wano wennyini we tuli ku Hotel Africana njala obategeeza nti nga bwe musanze enteekateeka y'olwaleero ya Africana buli lunaku kati ekeera mu kuteekateeka etya bw'enaakyaza abagenyi baffe abagenyi ba David Lutalo okulaba nga bajja mu kifo bwe bagamba nti Hotel Africana ntono njala bakakasa mwenna abaana batuuse gye tugenda okukolera ekifo buli lunaku balina kye bongerako bakigaziya buli olukya nolwo kitawa muntu atya kujja ku Africana ng'alowooza nti ekifo kitono ekifo kisobola olwaliro okwakomodatinga abantu 3,000 so temutya kujja olw'okubanga babadde babagamba ekyo ekifo kyagaziyiziddwa ekifo kirungi nnyo bali mu kiweeweeta njala kubajjukiza nti tetugenda kukoma ku Africana ennaku z'omwezi 23 bwe tumayiza Africana 24 tuli mukono Colin Hotel ennaku z'omwezi 25 kigambo kyenkozesa kati kya muyimbi nti kigenda kubeera kijjobi mu Masaka ku olwo Maria Flo bwe tunaavaawo tuyina show y'ekayunga tuyina show emubende tuyina show ekyotera Luweero Kawanda Darenazi tuyina emityana tujja feze esooka kusooka kugiggalirawo Mbalala ku Independence ng'ennaku z'omwezi 9 ekifo bakiyita New Bwengula Garden so olugendo olwo nga lwe lusooka naye njala obategeeza nti nga bwe tuzze tubagamba si bya kiwaani nti sponsor waffe wa Uvrage epikipiki ze yatuwa olunaku lwonna mugenda kuziraba bwe tutandika drives mu bifo byonna gye tugenda okukolera mugenda kuba mulaba pikipiki ezo ku mmotoka za drive buli kitundu gye mugenda okusinziira muwangule pikipiki ezo za ddala ate nabategeezezza nti tewali wa Luweero kuwangula piki Masaka tuyina okuva ku siteegi e Luweero nga tukakasiza nti awangudde piki eyo munnaluweero mama Naaka bamumanyi wali wotuuka e Masaka nti senga Sebbanga wabanga munnamasaka ddala nga yawangudde piki so buli kitundu kijja kubeera bwe kityo njala kwebaza bannaffe aba Uvrage olw'ensonga eyo njala kwebaza aba Pepis njala kwebaza CBS BBS Vision Group aba Autocheke media houses zonna Spark TV NBS Bukedde banange nebesikonyeeko mwenna tubeebaza olw'okutambulira ewamu aba social media mwebale nnyo omulimu gwe mwakola ki gwe mwatandika ng'abayasiinike tubakakasa mugenda kusanga ekivuulo ekisinga okuba organized because tutambula nammwe muze mulaba bye tugezaako okukola omuyimbi gwe tutegekedde sheeno asaanira buli kirungi kuba naye muyimbi mulungi so mugenda sanga emiryango egitaliko kwesindika security nga nnungi nnyo teri byakukuubagana teri byagobagana bannange mukeere mujje ku Africana ng'ennaku z'omwezi 23 ffe tubeetegekedde tiketi ze zino nga bwe babategeezezza tiketi eno sekinnoomu ayagala okutuula ku mmeeza agula tiketi eno ya $20 abaagala emmeeza tiketi ziba 10 ku mmeeza abantu 10 be batuula ku mmeeza bubeera obukadde 2 then tiketi eno y'emitwalo 5 wojja okutuula era naawe oli VIP awo muyimbi abategeezeza nti tiketi y'emitwalo 3 abantu baffe awo baagala nnyo kuba tebaagala balimba
baagala nnyo batuuke ku kifo bo bennyini bagule tiketi zaabwe awo ng'agula tiketi ye n'ayingira mu ndongo. Ekyo kijja kubayambako okubeewaza. Tiketi eno tosobola gikyukula n'obwoba oyagala otya. Twagikoze ng'eri double printed. Side zombi zifaanana nga eziringa ezifaanagana. Naye bw'otunula wano waliwo kuliko siiru. Mbadde mbuuza nkubuuza kano osomesa bacupula oba osomesa? Tebasobola ne bwe tunaakyogera tebasobola. Tiketi eno tebasobola ne bwe tukyogera. Balina okubiteekamu sente nnyingi nnyo bafulume n'eggwanga okugenda okubikola. Ate era tebasobola kugenda babireete nga biri bwe biti. Era bikyuka. Yes, kubanga barcode this time terabika. Eri munda ku side emu. Then ku side endala ne wabaayo namba ya ticket. Ticket eyina siiru, eyina ebigiriko. So munda eyina features kasite n'atuuka bweti ku ttaala ne mu scan. Obeera olimba ne bw'onaayagala otya tolina kyakukola ticket. Naye nga mukyo abantu tubategeke tuemphasizing nti tusaba mugule mu bifo byokka bye tulanze. Ebifo ebyo biri Hotel Africana wano wennyini. Tujja kugula ku Papazi Sport e Makindye. Tujja kugula ku Parklast era Makindye ne Hardware World Entinda. Bye bifo byokka ebigenda okutunda tiketi zaffe. Abaana aba bataziguzeeyo mujja kujja ku Africana ng'ennaku z'omwezi 23 ne bw'ojja ku makya ku ssaawa 12 tiketi ejja kuba weeri era kwa Mbebaza aba media houses, nebaza omwami Yasin K Events, mukwano gwange nnyo omwami David Lutalo, mwebale okujja wano. Fenga aba Hotel Africana, nze amanya gange nze Rashid Kasesa Lubega, nze nkulira bendo lino erya Hotel Africana mu kutunda tickets zino nga omwami Yasin bwazibalaze. Tuteeseteese ekifo kino era nga tukyayongera n'okiteekateeka paka ennaku z'omwezi nga 23. Tukisuubira okwakomodatinga abantu paka omitwalo nga 10 kubanga capacity tugirina oba ntegeka bulungi. So mu mbeera eyo tweteeseteese. Pozi n'ekyokubiri ky'enjagala okwogerako wano nti abantu abasuubira okukola effujjo tubeetegekedde bulungi. Abasuubira okusika wangisebo mungeri yakoko tubayetegekedde nti security egenda kubeera gulugulu abantu bagenda kwivulwa eyo ne babasikako obusimu butala bw'emmotoka ne babubba. This time round yabadde alina okukola ekyo yali akikoze eggulo meaning 23 agenda kubeera late. So tiruledde okuba nti abantu baffe bonna bava wano mu mbeera ennungi nga temulina binuubule nga temulina damage okutala ku motoka nga tebabubbyeko emmotoka nga ziri safe namwe bwennyini ng'abantu. So tweteeseteese mu mbeera erabika nti nnungi nnyo okulaba nti omuyimbi waffe ava wano ng'ali bulungi nammwe mwennyini abawagizi be. So kyekyo nga Hotel Africana. Kulekebwako cream ow'abayimbi wa Uganda bangi naye tugambye cream cream. So oyinza okugamba nti ate mu Uganda abayimbi bangi nnyo, si mulimu gwange okugamba cream n'atali cream. Nange tegenda kubeera live ku TV yonna oba ku mukutu gonna kubanga kino tukikolera ku bafans abasasudde okujja mu show nga tubawa our best. Tetwagala muntu yenna kutekenga advantage ngagamba nze nja kulabira waka still mba mulabye n'engoye mba nzirabye na buli kimu mba nkirabye n'ennyimba nzirina ku flash nja kuba nteekamu wane eno bwe ndaba ekifaananyi ne kutaaba eddoboozi. No, tetugenda streaminga live, show egenda kubeera live. Giraba live. Obikwata post. Oleta abategedde nti bwakikwata takitabeera live. Tetwagala ku streaminga live. Kukwata tetulina problem, but streaming live no.